tutandise onagamba bulandi tuteekako live bwotyo oyagala tukole kikaye gwe musajja protocol y'ogikola oti gwagambye bulandi zino live ya simu kati eno live yange bannange isima kati nze kanjibeeremu kale deterama mpapa wa banka bwe baba baganye kanjituulemu bannange isima musooke mujje tumalirize nga gundi wamma wajja bannange wamma bali ku page Tamale Mirundi Junior ndi wano ne Wisdom Kaye ne Isma All Access lete power bank apa power bank esimu egenda zikira gundi ani Timo ani Wisdom jangu tukole wama abanda bakutamale mirundi je arambala musiza nnyo jawo kwate soko jo kwate wano nze ntunuzaamu labano gwendeka ya kati kaye ne Isima kati musoke mwetereze nze wano nze mwamulinda yibula nze sijja kayana nammwe wamanze yange njitandise ndi wano ne Isima ne Wisdom Kaye mutabani w'omulaalo mwemulinde amakyama malungi mwebale nnyo okutulaba n'okutufollowinga ensonga za nga bwe muziraba jabo nyamo tereko wana akantu amaze enkole ekisooka obukulu ekisooka Abannayuganda mbabuuzaako nnyo what time are you going to Wakiso nyenda kati I'm going to Wakiso teyina ebyokolayo naye Isima kakati nsonga za Sipapa Tamale, you are so smart. Isima soko Isima soko kakane soko jono tubuze ku bantu wana bali ku page yange jajja ichuli wama toto no wano muri mutya mwebale kwagala Junior Tereza wansi waswa jangu leta katebe tukole tutembeze ku madala tutuna balwachi tufafagana n'ensi nga teknolojia yajja muri mutya mwenna bokongeza ku kati nedda nkayimiriza bubi tetujja kayana na nga teknolojia yajja nze Tamale tukayana nina meeting Wakiso abantu abantu bambuza Tamale why not in Wakiso yes tuline Junior abanyiza nnyo nembeereyo nenga omwana ono nno mukola ki omubuulira bibana abamukubenze mbuulire Junior temunyiza abantu temwewaggula yes nenga muri mutya mwenna mwe bali kwagala Junior ajja n'ababuulira ebintu bya Ukraine ne Russia balinyumirwabo nange mbiwulirira kuggwe kubanga nze nakoma owe ebintu by'abazungu ki time nakitegeera
tebalina budde lwe bawa bintu byaffe ki budde naye ffe ne twesibawo mbu simanyi I stand with Ukraine simanyira sebe byonna nabikoowa nze ebizibu bye tulina e Uganda bingi nnyo okuntwalira obudde naye nenga ngeri junior gye yabisoma abiwulira abantu division of ki era nange wentula ku ggwe ng'obinyonyola mpulira nga ddala mbitegeeza ebintu ebyo bya Ukraine ne Russia bayiza we bamenyonnyola mbagala nnyo babeerako naawe mbeerako na nempula ddala point entuufu z'okoze eki z'owadde ate nga naffe mwana watu tubeerako mu bintu ebyo byoyogera so abawagizi bange be bano yeno peji yange gwe gusoso nokulabikagusosoberako ku mirundi junior taata we anjagala nnyo taata we ayagala nnyo taata wange fenna tuli bezzana ye wammwe waguudi nalabawo nno sebo wonna basiizeewo wayiti muzeeyi yaleeta amaanyi mwe munaasuula legase naye nga muzeeyi amaanyi yagatekawo maama ekyengera nga oli mulwadde ali wano makerero omuto bambi oyankubiranga yakola BBA so ali makerere mama wange nno mulwadde nebaza abantu abagenzeyo okumulaba bamuwa ekitanda ali wano Mengo babadde bamujjanjabira naye agenze atereera mama wange Florence Tamale kakati ensonga ezitulesa obutayisa budde za mwami Sipapa abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku Sipapa ate nze nga nawe Sipapa mukwano gwaffe abantu babadde baagala okumanya nga sinnawa submission yange mangu olowooza ki ku nsonga ezo ensonga za Sipapa njagala zoogerako bwe nti mu bulamu bwe tuwangaaliramu bintu bingi bye tukola mubaamu ebisukka oba ebisoba sometimes okikutuukako mu situation ezimu zeweesanzeemu nga bw'olaba bakamiliyoni ebizibu ebyesangamu ebiseera ebisinga nga wabaddeyo show tubabuleeminga naye ng'ogenda opimamu magnitude kamiliyoni mwe yatambulidde nga mu butuufu yekola ki nga kamiliyoni toyina kyomunenya bapalasa abo okitegeera kandi gestingemu tukole bwetuti good kakati n'obanenya nze ebintu byenawulidde ku Sipapa mbiwulidde ebbanga naye ebintu ebimu oluusi biba out of context kulwokubiri nga ngenda ku TV mbeera nga jamu muki mungi era bafande bamenye okundaba nga mpise emmotoka nga mpise emmotoka ku sayidi zonna kubamba nziruka kwaba niki TV wabula sikikozeseza mu kujooga okitegeera naye kati bw'olaba ebintu bya Sipapa he creates a lot of attention okuva ku mmotoka ze nti abayaaye bano abaana b'oku kkubo agenda abawa ssente kati pulezidenti eyo ebayingidde kati Sipapa emmotoka ye ne gweyimiriramu buyimirizibe pa ng'abantu bakoze ki bayise ate oluusi ng'ayagala kukola ki kudduka gikola ki kudduka baviira neyeesanga mu bintu ebizibu byeyereetedde nti alina okulwana dduka ayite yes nze mulabye emirundi mingi mulaba kwe namusanga wali mu industry ya misana okiwulira abaana ba street ne bayiika obuzibu bwalina najjayo sente n'akola ki sikasuka sente n'omuntu atali street kid abivaako n'ababoda ne babivaako ne ziparking okitegedde kati n'akozinga stampede kati stampede amalogikozinga ate kati ng'ayagala okulaba nga addukawo traffic ekole ki eflowing kati mweyo process mwesanga gino emitawana gyalimu abantu bangi babadde balowooza ng'okyagenda maaso nti Sipapa ebyo byonna byoyogedde abantu bamwagala because he has a name and kyesuubira nti abantu abamu amannya gayinza okusukka ku personality amannya mu Africa era erinnya lisinga Sipapa litusinga amaanyi okitegeera so people were trying to say nti Sipapa abadde alina SFC ejeri kuma president nga kyebasinza okwesigamako nti alabika abadde alikozesa bubi olaba otya Sipapa amanyi mu Uganda abantu bafuna obukuumi mu level za njawulo bw'obeera era olina embeera ng'eya Sipapa osobola osiikinga ki okukuuma kubanga erinnya lyo liyinza ate okukuleetera obuzibu waliyo bafaani abali obusesi najja n'akutuusako obuki obulabe era nange mbaddeko ne Sipapa ng'alina abantu abasecurity baleeya ng'abalala chancellor wa university ayina buli omwana mu Uganda mwami Frank Kasumba ayina abamukuuma
kasita we introducing ati oli wa mugaso osobola oseekinga ki security naye security oyina tekikwetagisa kuba mukozi wa government as long as lwakubanga banauganda tebategeeranga ati oyinza n'okuba oli mugagga wa mu kikubo ng'otunda sipeeya era ne bakuwa security gwe solongazi owuli anti you are a VIP to yourself bagikuwa kubanga you apply bakubuuza omusirikale oyina awo omusuza oyina byomulisa mutambula mutakasita obiprovidinga nga bakuwa omuki mbuga ayina ekiwulira bantu bangi abalina abantu ababakuuma kasita owulya nga oli threatened so tekiri nti Sipapa ina amagye g'SFC agakozesa bubi no abajasi b'SFC bali professional toyinza bakozesa bukyamu kati wajjawo ne standard police VIP protection tosobola bakozesa biki bikyamu naye nga gwonooba okoze stampede kalinga creating diwa Sipapa nti olwo abawagizi ate baba security balina making sure nti gwe bakujjawo nga VIP bo bati bamanyi oba bano bantu bayinza okutuusaako obuki kati bate kugula we kubo bakolanga ba security kati ne kireka perception nti Sipapa akozesa abasirikale naye nga actually ate kye balina okukola mu situation eberiwo okitegedde mirundi tikati wano wetuli abantu ne bayiga nga bagala ba mirundi junior ne isiba omusirikale akukuuma yaba alowooza ate bagenda kutuusaako obuki obulabe alina okujjawo okuba bayigawo ekintu ekyo nkiraba nnyo yatange bw'aba atambudde ne military police agenda n'afuluma studio ebiseera ebimu n'asanga abantu abamulinze nga balina bye baagala omugamba naye ate ne batafuna mukisa ogwo oluusi ne babajja mu kkubo kati bo ne bacreatinga perception nti mwami mirundi ayinza okuba yeeraga oba nga wakozesa by'abasirikale naye nga gwe mulimu gwaki gw'omusirikale kati ekyo justin kireesenga ekyokubiri ekibaddewo Sipapa mukwano gwaffe nnyo bayigawe okutomera kuno accident tekiri nnomo kubanga oli agamba nti bamutomera bakulubula kataala ka benzi in normal circumstances accident bwe zibawo tulaba traffic police but musango gwa Sipapa kitwasinze okwewuunya twalabyemu crime intelligence ng'eteekinze over ne tugamba nti buli accident tezibaawo eno accident kati yadde na accident eno yeri so kati ante bulira yetagisa kulya kyotategeera mirundi bw'owakola erinnya waliwo amanyi olina erinnya naye ng'agamba senga olunaku lumu mirundi ono akola ensobi oba nnene oba nti awali abakuwaana wewali n'abaagala okukola ki n'okusuula wewali abalabe bo kakati obuzibu bwa Sipapa bwonna bwavudde ku kintu eki kimu Twitter wakati ku Twitter abaana baayo ne wokula nagula account banga simaddayo ku Facebook ngeeyo abo balina olugezigezi abaana ba Twitter katika stawala beti kanale ati akutatadde wa kasinje jukira Twitter otekera ddala ku muntu n'akwata kasinje ne bataginga IGP kati lwokuba Twitter eri civil ne IGP alina okukola ki okureactinga kati wali yakitinga ku Twitter nga misi kati ennaku zino emisango tugisalira ku Twitter nti kanale bw'avaayo n'atweetinga eri kasinje awo nga poliisi ekola anti kati olina otegera nti Twitter handle wane Uganda Facebook bagitwala teri random Twitter bagitwala nti kwe kuli abantu naye abasirikale abakuwa traffic amasasi boka tebamutweetingira kasinje ate kati ababye za government ababasinje tebabatweetinga kati kanala abamanyi kati Twitter balina olugezigezi nga olaba baloya ati land free kakati omusirikale ayinza loba nga musirikale yafunye ekizibu naye nga omusirikale tali ku Twitter si wamaanyi ku Twitter kati bano aboogera bamaanyi ku Twitter nga kwe twogera Facebook ensi neekola ki neewulira kane bali debate wate kanale yagambye kasinga kanale olaba ngambye kyamagero yekirasi y'okutita nti kati gundi agambye omusajja wanaabyogera oba abantu abamu babadde bagamba nti oba just kanale ayina baakolera ebbali lwaki kanale ONBS era yayina okutwetingira kasinje like kyoyogedde kituufu bayinza okuba bayina ki naye nga eno aizo tulabye cases nyingi yisima ezeetaaga okutwetinga ne zigenda ne ku Twitter omusirikale bakubye wa traffic amasasi ababyeze enziga ababyeze enguudo
lwaki this one olwokubanga omusirikale waba babba ebyengudo tebibeera impactinga ko ki direct ebyaffectinga musaala gwabwe wawaasula wawakola ki walya naye kakati ono gwe bakonye he was a follower wa kanale ekitegeera kati n'amuloopera nga follower we nti musajja wuno antomedde avuga bubi mukyogereko okitegedde oli naye naresponding eri fani we okitegedde junior kati gwe junior ensonga eyinza oba ekwata kuwa poliisi notagyogerako naye fani wo wakola comment naga junior yogerako ku poliisi yemasanafu batuyisa bubi ng'ogamba bemasanafu kubanga oli ki kati ne gwe bakoona ettaala fani wabali aba twitter kati yabateeka ku task timwogere ku nsonga eno kati nekiva ku kanale mu vaxi kyavagera kati nze kampe ku submission yange nga bwenjiraba ndooza nti Sipapa waliwo forces eziyinza okuba nti zimulwanisa ezalinda akoleyo akasango ki kamu because for starters ekimu singa emmotoka eyo bagikulubula akataala siwaki bagikulubula akataala kyenandisubidde procedure zibeera bwe ziti mwami Isima aba traffic bajja ne bapima ne balaba ani abadde mu nsobi and accidents zibaawo naffe batutomedde there was no loss of life ate amagye ga Sipapa teri gwe gakuba masasi secondly there was no loss of property okay the damage that we have akataala kakulubuka so it would have been sensible for us ogenda ne tugula akataala era mwami Sipapa tanagana ayendo italopa nga ku poliisi teyalopa gwe batomerera teyalopa ate yalopa ku Twitter ate eba poliisi ochachi mayoki olopa ku Twitter olopa wa ochola wennyini so kati influencers be batutte Sipapa mweyo ki mweyo ango kati bali abanene ne baga this is we have to work on this so abanene they are just on reactionary yes reaction kwanga emintu ebigwawo bingi ebitatuka mweyo machi mweyo naye sengo otandika batandika okutweeting abantu mukaaga ku Twitter about junior kati bana abakulu nabo bali mwezo ki saako kagamba junior akoze eki tegeera era kyobola nti usengo okola video neva ku Facebook neranda netuka ku Twitter oba omaze oyingira mu trends okitegedde kati bano baofisa nabo bakolera ku Twitter nga olaba ebyazzaake nayo byava ku Twitter kati tudde Twitter yeki ye kooti y'abantu empya yabayo ku kiki kyokoze as long as abengezigezi bo batula ku Twitter ne bagusala kuba balina bafollower balina abantu bangi balina abaamanyi yes nenga procedure gyogamba yalina following yalina the procedure yokka gyenjagala nti omusirikale wa traffic yandize n'apima akataala kali Sipapa ke yakalabula because accident ekudde basobola kubuza olina driving license omusajja lwa talina permit yayi mu base exactly naye ayinza okuba naye yali talina number plate ekyokwitiriza okwekwasa Sipapa ati yali mu nsobi naye tugenda ate okupima ne tusanga nga ate yali avuga ate yali olunaku lumu kyali wange yalina emmotoka bagireeta nga mpya eva bweru ekitegeera tuba tuli awo ku Bini Price owa taxi n'atukolobola netwereega omusajja yalwe akamba weeyo ki ku ssente ebintu bikole ki bigwe netumugana nedda twambuke ku ki CPS nedda twambuke ku CPS okoona otya emmotoka yaffe BMW twaliwa ku CPS nga twakatuuka bwete abapolisi bakatuuka bagaba buli muntu aleete driving permit ng'ate owanga ayina nga talina kati ate omusango tegwakyukira ffe negudde ate kumu so Sipapa yawaddeyo security yagizizaayo SFC yagibawadde yagizizaayo nga law abiding citizen naye nze kyesinga okugamba nti tekimuteekemu katyabaga ebyokwenda bye because security eyo president yagimuwa straight n'amugamba nti nkuwadde bakuumi olw'embeera y'ensi gye tulimu anti kati kyekugambye nti bapipa bonna abantu bali ku Twitter kati waliwo situation ne president gy'omuteekamu nga ki nzibu kati Sipapa eno si ye complain eno si ye gist of the matter gyewalabye yakataala eno ye break his iceberg bajja dda nga bamukola ki nga bamunoonya bamukolektingako obuntuntu obuki obutono kati eno yeyabadde yeyabiza ejjute anti kakati newe baba bagamba nti because now let us go slowly bagamba Sipapa ayita ku bitaala bagamba Sipapa all I have had all their grievances but another police
nange namulabako sibonga tukakasa obudde tayimu newa talina ffe bamawulire tukyali mu nsonga za Sipapa bamawulire mulindeko okuba essimu yange simanyi lwaki mugifuula bize owulidde kyegambye kati abantu balina assumption imagination nakirabako nange namulaba guti wamulaba tajjukira naddiro yamulaba wabula omuteeka ku tasiki n'omugamba ekintu ekyo kinzijukiza bayiza where kinzijukiza wano bino bye tubaddemu ebyababuloga abantu nga batuwala nabatuteekako emisango nga bakwata omuntu ezuga ati abantu abo bavuma abantu n'omubuuza naye yakuvuma ki tibabuloga abo mbamanyi bavuma abantu ate awo abamubuuza mirundi yavuma naye omubuuza mirundi yavuma n'agatawo penge n'agateeze penge so the thing is tulina mulembe gwa kamera abantu ba videolizinga buli kimu ani alina vidiyo nga Sipapa ayita ku bitaala kyenjagala kyokka era kwolwo ani alina vidiyo nga Sipapa akoona kubanga teyandibuzewo Sipapa lwabira tewabulawo balikoodi ekyokubiri bwemba mugamba nti Sipapa mubi mututwale ku poliisi ewali reference oba omusango gwonna Sipapa gwe yali akoze wano we yakuba amasasi I was in no by that time Kasuku nzija mwami Kasuku yakuba nzija kakati waswa kakati nga tunatera okumaliriza abantu abagamba nti Sipapa akozesezza bubi amagye galina bakama baago gye galipooti naye nago gatubuulire complain nti bannange omusajja ono ebbanga lyetumukuumidde akoze so the thing is like this Sipapa kamubuulireko bweti Sipapa manya nti oyina erinnya ddene kituufu ekyo buli kyokola kisendinga awuto ekyo kituufu ffe tuli bakwano bo naye kinnemesa okudifendinga wabanga abantu basukka mu 100 nga bakwakyuzinga omanyi katudde tebeetaaga proof nga wegabi tewali ayina ki proof wabula assumption zigenda ku media abantu ne zibayingira ne balaba nga abayina ki proof so kati kyenjagala kyekimu Sipapa get time tukole solo searching abantu abamu weetunulemu waliwo abantu abajja bakulinaanye ngolowooza babo nyenga sibabo ate n'abalabe ddamu okolemu solo searching omanyi oba n'erinnya sobolanga kamene buli omusanga aba ne gurupu mpya kubanga tamanya baliwo abeekengeramu n'aleetamu ku baki so kati gezaako otegeere baani ba enemy bo Sipapa ate okole ggwe by'olina kukola bino byobamu byoyamba abantu byoba okola ki naye weolaba nti tukyogenda okukola kiyinza ate okuleeta impact endala kisonyiwe ekitegeera kuba kati ekikulaze nti ba enemy olina bangi around you tewali yaloopa tewali yagenda ku poliisi tewali yakola nti akataala akakulubuka kamitwala asatu why is it making news waliwo abakipika so nange kamuwe obaka Sipapa oli mukwano gwange nnyo era nze ngasigala nga nkulwanirira Sipapa oyo kyenasinga omwagalako Sipapa si munnabyabufuzi Sipapa si socialite Sipapa he lives his own life okitegeera Sipapa wakisa ayambye abantu Sipapa ye muntu gw'osanga isima n'omubuulira ne mwogera and zero feet ye muntu ayina ssente naye nga teyeeraga naye mu Uganda muno oba ne ssente abantu nga tebamanyi wajozijja obwo nabo obufuuka buzibu Sipapa aguza amamotoka mu covid Sipapa ssente tazijja wa president I can assure you era lwe yagende wa president yamuwa buwe bakuumi Sipapa ssente tazijja wa genosale omanyi abantu balowooza nti oba mugagga ssente olina zijja mu gavumenti ayina banka Sipapa ye muntu ayiyo obulamu bwe ng'omuntu yenna n'abaawo so you need the reality check up tubeere hambo abantu beesonyiwe abantu balabe bulabe oyambye bangi naye mu bizibu baseka busesi era abavuddeyo okuyimirira ne Sipapa ndoza tuli batono kubanga naffe tukimanyi twogera era akamwa enkya kakukolera ekigambo ekitali kiki so for the last 3 days nga Sipapa abuze abantu bagamba abuze ngezezzaako okumunoonyaako naye nga byebyo era kirungi n'oba obuze Sipapa
right now beat down what emotoka gye bagamba yagizizaayo emotoka yagiwadde crime intelligence kati mata mugirekere bali emotoka yagitadde ku crime intelligence special force n'agizaayo yennyini kati awo kirungi awo soke tumanye ebina ono omwana gwe bagamba nti yatomerera akataala oba omwami oyo mbadde nsaba mutesenkane mu buntu era akataala tulabe tagenda kakkiriza tagenda kukkiriza kati kwe tobitegeere gendayo kale omugambe nti tuleese emitwalo z'akataala gera saagala kwakye badde njagala yisima omwami oyo nze mu meeting tumuwe sente z'akataala mu bulungi tagenda kukkiriza sente kyategeeza alina intention ndala yeno yakutwala Sipapa down ye intention eyo tojjukira ebyaliwo ku Brian White bwe batwe batandika parliament simanyi waleeta abaana wabeebaka paka ku ttaka kati oyo tubetinge junior genda omulabe omugambe olina sente z'ettaalo olabe oba anakkiriza tajja kukkiriza intention ye eddala si yakataala ate si yeye yennyini waliyo abalala abali abamugana nawe naffe ez'amataatu ziitaalo ezeeko ketumuteeke ku ttaka Sipapa abantu abo bwe tuwadde olwaleero Tamale Emirundi Junior nemu Ichuli ne jajja Ichuli jajja good mwebale kwagala program yaffe mwebale followinga mu ate webaza nava mu nopo ne bagate bajja kundaba naye kwe bali bandaba mbebaza Mirundi alabika bulungi mwana muto amwandisa n'omulimu ayina amwandisa soko kwate kamera basoke balabe engeri gye twambadde abanyaba na Uganda basoka soko balage kamera Clax wansi empale yeyo yakandi John nkola mu ministry n'abakulu bange bano banjagala waliwo aganye okujja mu kamera ajja kujja akyali ku serira era mumma mumutegeere muganda wali wano mu kizimbe tumuyina naye akyali abamubanja bakuba abaana tebamanye ebyo nti wakulira ku mata soko balageko akyali ku business soko balageko watudde akyali ku business amamuleke bagala gyo mbagala ninawe okusiiga langi mwenna balaba Mirundi Junior ndi musiize waki walangi semirimu gyonna egikwatikana n'okusiiga langi ate nga kati nkolagana n'ekitongole kye bayita Plascon be basinga okukola paint owaddala Plascon kati ekitongole ekyokola kyetukolagana nakyo ennene eyange kampani yo Kombaka ate baba bakwagala abayina eyo okusiiga langi abantu Kombaka 0700 438 emirimu I deliver the best situnulira nnyo musaala tunulira nnyo kikyenkoze nankolagana kale mwebale nnyo mwebalire ddala we meet next time